Yes. Nayimiriza ba YouTuber bonna. Bembadde nkola nabo programs. Era abantu mbadde mumbuuza okuva ku live eri gye nakola. Ba YouTuber abamu baleeta abantu abanvuma. And they pretend to be friends. Bajja ne baleeta abantu ne bakuvuma after they play the hypocrisy card. Bw'ate bakuyite ate onnyonnyole bye bakuvumye. Kwegamba but their main aim is about views. Omuntu abalulinga mukwano gwo okkiriza otyo omuntu avume mukwano gwo to that level atandika omugamba mbwe akakavubuka tekategeera akasiyazi biki nga oli awo otudde. And then you pretend you a friend mbwera ojja kunoonya junior kakati ajja akiriyalinga tukiriya what? Omuntu nobeera nga tosiima kontenti gwe bakuwa kawaliwo wogamba nti omanyi mu nsi kasitobulwa gw'oswalira nuga n'ekintu kino nkikola naye ono omuntu wange because there is life after social media. Of course. Nze tebavuma mukwano gwange nga am around. I keep quiet, I pretend nenefuula mbu sibiriimu. At the end of the day doesn't help. Kyokka gwe ate toyagala mikwano gyo gikyaze bakuvuma. Because we can also do the same. Nange nina channel zange nsobola okukyaza abavuma abantu. Nenze when a person is my friend I treasure that. Toso avuma mukwano gwange ku channel yange. Because there is life after social media, there is life after views. I think that's what people need to understand. There is life after views. Nze aba YouTube obalaba. Abasiba obungi bali bantamada. Nenze ngasise because I'm mature. Nze muzeyi wange oyafujjukira we bajja awewaka. Ne bajja n'obusimu batwawe dakiika. Ne bakwata content ne bagenda. And I don't know why YouTubers think tuli basiru we are stupid. Yeah, it was so stupid. Kati nabayimiriza bonna. Kati kandabaani afiirwa nakuze YouTube yange. Era kwe nyenda okubanga. Buli anjagala nsangenga ku YouTube yange. Buli muntu follower wange ajja sigala nga followinga. Era abadde ta followinga tajja sigala nga akola ki. But I'm tired of these YouTubers. They are not appreciative. Oyagala okole content mukwano gwo. Kyokka nkuwa views. Toyina kyompa. Banvuma. Bwe bamala okunvuma nga wooli. Then you look for me. Ate nange nonkolamu views. Which kind of person are you? Goba muntu nabati. Do you really treasure a friend? So, sikyagala muntu kunzanyirako these days. I don't want anybody to use me as bunobudoli. Ndi muntu ntegeera. If you are really my friend, there is no any reason whatsoever lwaki oba okyaza abanvuma ate omala onnoonye. Ate nga banvuma ebintu. Do you know a person abusing your sexuality? Omuntu natuka okuvuma ono gundi ali bwati ono ali bwati nga kyaliwo ali awo yefudde asirise because ayagala views after azanye the other hypocrite card amala kubidde ha sepa kye yakoze se kakajjangu okiralify to clarify what? When you the idiot who brought the guy who is abusing me you kept quiet. Who is discussing people's sexual? Who is discussing me? Oyo junior bamusala. If you're really a friend, oyinza okukkiriza omuntu bamu nga your friend, olyamuteke wansi like that, and then you have the guts okubeerawo ng'osirise pretending because oyagala views. That nonsense should stop. Oli junior gwe baali bamanyi yafa. That's what they used to do to my dad. Because my dad was a very good person, bamukolanga ebintu bingi ng'asirika. Nga bagenda ne bakyaza abamuvuma kyokka naye ne bamukyaza. And what pains me, these YouTubers are not appreciative. Nze tewali sente ze bampa. Even being their friend I gain nothing. I'm one guy who gets my money clean. I don't rely on anybody. Nze bino byenkoze in my life oba bitono oba bingi. I've done it on myself, on my sweat. Sina muntu anyamba. But you can't prone me. You act as a friend. No later nze nanye ndavuma kyamagero ku channel yawe.
ne bangamba kyamagero mukwano gwabwe era sina muvuma ku channel yabwe. I was like, okay, then if it is universal, why not me? Kyebakolera kyamagero obutamuvuma ku channel yabwe lwaki tebakikolera nze? Hypocrites. Bino bye byayombyanga omugenzi Isima. Onwega Isima mubi, Isima yafaako yeba YouTuber. When a person is your friend, treasure friendship. Treasure loyalty. You can't bring a person in avo momuntu bwatyo gwe kubango yagala byantalo. They want me to be nwozi kwa abo bafunamu. Now that nonsense should stop. YouTuber achaza amantu okunvuma nja vuma YouTuber. Nanga I can do it very well. So ukira kubacha nendeta abantu ne bavuma omuntu. Nze bangi nnyo abasobola okuvuma omuntu ku TikTok yange. Neze bwobanga nkuchaziza ku TikTok yange novuma mukwano gwange wano yagala okuyisa mukwano gwange obanga omukakanya amaso because I'm a real friend gabe ekyo tekijja kusoboka. Because there is life after shares. True. There is life after views and likes. So that nonsense should stop. Era ba YouTuber bonna nabayimiriza. I don't want to work with anybody now. Stop. I want to work on my YouTube content gwemba waddamala. Let them start from there. Idiots.